Ejjogo lya Museveni awamu n'abantu be lirabika nga ligenda kukoma ku guno omulembe gwa His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Twongera obategeeza n'obajjukiza baganda baffe mikwano gyaffe mwenna abatukwatirako okulaba nga tutereeza eggwanga lino era nga tutambuza nga ligenda mu maaso nti omukulu Museveni awamu n'akabinja ke balabika nga ebyabwe kaawedde mudda. Nga bw'otugamba nti kaawedde mudda tebakyalina lugendo, tebakyalina kyakuddako okuggyako okwewummuzaako. Bannayuganda baganda bange mikwano gyange mwebale kuteeka ttaffaali ddene kulwanira ensi yammwe era mwebale kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye twegattako ate tusobole okununula eggwanga lyaffe. Tulina okukkiriza nti bwe tutambula bwe tuti n'ebigendererwa bye biti n'okwagala bwe tuti Uganda yaffe ejja kununulwa kubanga n'abali lwedde tuyambako nabo weebali ate bangi ate baagala otambula naffe, so tutambulire wamu n'ebigendererwa bimu n'ekyokuddamu kimu era n'ekyokukola kimu. Tusuubira nti Mukama nga atusaasidde bino byonna bijja. Ebyo Museveni byayogerako, Museveni byalowoozesa abantu nti tebakyalina kaabwe era tebakyalina kye bayinza kukola, bijja fuuka lufuma mu ggwanga lyaffe era eggwanga lyaffe litereere olwo Munnayuganda afune ku ssanyu ate era n'ekitiibwa. Tulina okukkiriza nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'alwamu naffe ku lw'eggwanga lyaffe ne ku lwa Uganda yaffe. Buli kimu kirina entandikwa ate era kirina enkomerero, bwe kityo n'ebyaffe bijja kubaako enkomerero. Ono mumundekere tumusobola ebintu byonna byatubala nabagamba these guys are not smart. Museveni tali smart bintu byatukola naye ebintu bino byakola abijjawa nakugamba ono akoppa bukopi kati nawulira aba P2B ngene yabeesi gye babiyita diversion. Bannange wano revolution weeri kugattana kwawula bino musoke mu bitweke musoke mu concentrate kale kwali eni skin oba sanya bino musoke mu bireke. Okitegeera Museveni ekintu kino kyakola ekyabeesi kyali mu kupanga yakikopyewa kuba bituyambako wetumanya kyakola ne tutegeera effect zaakyo kituyambako okufuna solution ne tutagwa mu katego ke. Museveni ekintu kyakola nabagambye kye Mugabe kyakola abantu be Zimbabwe kubanga Uganda is a commonwealth state eyina okukyuka same way like Kenya, same way like Zimbabwe. Naye kansoke mbayambeko kuona ono namwe bamwita simanyi bitama ng'erinnya lyo wembanga nze ndeese ekintu wano ndeeta source of content yeno wano wembijje okitegeera kubanga munnange abantu tebakyasitula bitabo bingi nnyo kubeera nabyo tulina zi archives websites biri eyo gyosanga ebintu bino, so emba ndeese wano ekintu genda okisomeko tolesa bwa P2B ku videos z'aba P2A, so ogenda n'okisomako omala okisomako n'okitegeera ene military drill gye nabadde njogerako oba military exercise egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa February omwaka gwa 2025 wegenda okubeererawo egenda kugwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa February omwaka gwa 2025 egenda kutwala ennaku 11 NATO egenda kuzimba gye era n'ebika by'ebyokulwanyisa bagenda bayigiza byebipya bye baleese, so toyolesa butamanya na kulaga nti nno toli wa digital kyenkusaba. So exercise eno bagita JA25 we bagiyita okitegedde egenda kubeera mu ggwanga lya Kenya ku NATO military base okitegedde ekintu ekyo. So muna Uganda ebintu bino Museveni yabijjeewa njagala mutunuulye wantu wano wentadde kano okalaba Museveni Mugabe ng'amaze okukalakata Zimbabwe emyaka 4 aga Museveni ge yakatukalakata. Mugabe ono yalina main challenge we baali bamuyita Morgan Shangalai baali bamuyita yali Kyagulanyi wa Zimbabwe okitegeera ekintu kino naye ekyenjawulo ekyaliwo ku Morgan Shangalai nti ye yali abaddeko prime minister mu government ya Mugabe ekitegeeza foreign policy zino yali azitegeera bulungi nnyo. Mugabe Biden bakugamba yali akata abantu emitwalo egi nga kuliko n'abaana b'essomero nga sebannamawulire ng'akoze buli kikolobero Museveni kyakoze ne Mugabe akoze eki akikoze ebyanyiza Morgan Shangalai n'agamba let's go for a revolution era atandika democratic movement yagitandika okitegeera ekintu kino okuyeekera Mugabe naye ng'akimanyi bulungi nti Mugabe yakola ekintu kye bayita fake democracy ng'ayoza mu American foreign policy oba ne UK foreign policy nakugamba ekintu kye tuyita mu common wano ku Uganda ne Zimbabwe
we are all Commonwealth states. Zikyuka kyekimu. Oba ne zikyuka muka slightly senga muloba. Okitegeera kwa transition boje baagala. Okategeera akantu ako naye interest yani lino lye pesa Mugabe lyanyiga abantu. Morgan Shangalai watinkula foreign policies zino kuba yali azimanyi. Omumerika atandika okuholdingani Mugabe accountable. Mugabe baigeni yalina aba China abali bamukola ki bamuwaga nti wamabive mufe wetuli. Okitegeera ko Omumerika ye kamanyiro. Omumerika atandika okusala funding nga musala ku Mugabe. Ngo China amuwaga ne China yeriwo kubba bya bugaga. Kyovula kati Museveni bamunyiga ne China tesobola muwa sente. Ebabubbi. Okitegeera ekintu kino. Kati Morgan Shangalai wa mutinkulya na mutinkulya Mugabe yalina ka group akatono ke yakozesa okufulutulani Omumerika amujjewa mu Zimbabwe. Omumerika we tiyakola naye nga mutinkulya omungeza kuba this is a Commonwealth state nabagamba zinendagano za musaayi. Okitegeera za musaayi naye munanga gwaita natuka ku magnitude esitula abantu be Zimbabwe kwekalakasa bakubembwa. Okitegeera foreign policy zanika kati omungeza echi yakola yagenda na blockinga Zimbabwe oba Mugabe ne blocking okufuna aid. Commonwealth states zifuna aid okuva Bungereza. Okitegeera kati Mugabe bamu blockinga ekyaletea economy ya Zimbabwe kola ki okurashinga. Kati we kurashinga Mugabe yakola akapapula ka milioni 10 nga sente okugula omugati oyina kutwalira ku wilibalo. Okitegeera nga Mugabe nga mugundi Shangalai ali wali amutunulira. Okitegeera wabula Shangalai yaloba ne bamukube pesa. Okitegeera ekintu ekyo ne bamukube pesa era enaku z'omwezi zali 15. Yes 15 omwezi gwali gwa November omwaka gwa 2017. Okitegeera Mugabe ye yayita chaliwe right hand man we bali bayita Emerson Mnangagwa kuba yali akimanyi nti senga Morgan Shangalai yakwata obuyinza agenda kumusiba agenda kusiba ne family ye ne babbiba na agenda basiba kati kachali nokola alina okunoonya ekiwanche wabula wano bakugamba ex second right hand man wa Mugabe bali bayitani Emerson Mnangagwa nga bateesa bulungi nga amuwa obuyinza buno babutwala through a coup d'etat. Amajege gawamba Zimbabwe we gawamba Zimbabwe bateeka Mugabe under house arrest. Okitegeera bamuteka house arrest for 6 days. Yes 6 days ngali under house arrest Mugabe kumbe bali mkupangilya biki bidiru byawe bibapula kukwasa Emerson Mnangagwa bwa buyinza asobola okukakanya obusungu abantu be Zimbabwe bali balina Museveni kyali mu kutubala kati amajewe gawamba obuyinza abwani abwebesiji under American foreign policy kuba nagambye mulimu ekintu kibaita civilian rule amajete gasobola kuwamba ne gafuga. Okitegeera kyovula amajega nage Zimbabwe gawamba ennaku zali mukaaga zokka ne gakwasani Emerson Mnangagwa obuyinza era ekintu kyasooka okukola yateeka immunity ku Robert Mugabe ne family ye nabateekako immunity then ne babbi banne nabateekako immunity butebagenda kwatibwako n'obyobugaga byabe tebigenda kwatibwa. Okitegeera era Emerson Mnangagwa yayambako Mugabe okugenda na buli kimu kye yali yakoze n'ebikolobero yakoze abantu be Zimbabwe. Mu Uganda tetugenda bikkiriza Besigye tetugenda kubikkiriza eno move gye muli mu kutubala tetugenda kugikkiriza yo tubalaba kuba bino twabagamba you are not smart ebintu bye mukola bikolemu ate ffe we tuli ku research tujja binoonyereza tujja byogera mu Uganda kino kye twetaaga kusituka kyokka kye twetaaga kino nakwezi bili ku street bakubembwa. Okitegeera naku bbiri watawaayo buyinza bakubembwa era ye panic yali mukati essaawe kwa buli kimu kimwefuulidde. American foreign policy etabuse UK foreign policy etabuse. Okitegeera obuyinza buno wabukwata na bwa Mnangagwa Mugabe yamuteekako immunity ne mukazi gwe bali gwaita Grace Mugabe ne babbi bane n'abateekako immunity. Mnangagwa n'akalakata Zimbabwe nga wakakkanya obusungu bw'abantu kati essaawe eno amazobukakkanya ali ku foreign policy azitereeza. China bamufubutula ali ku foreign policy za Bungereza azitereeza bamuze mu Commonwealth. Then Zimbabwe efune transition batandika okufuna president omupya kati president ye naye anajja tagenda kwata ku Mugabe kwa already ne family ye kwa Mugabe already yafadda family ye kakati ye eriwo mu bugagga ye yagala. Okitegeera ekintu kyo ne babbi be Zimbabwe nabo be yagala. Morgan Shangalai bakola yagamba agenda kuba gundi Emerson Mnangagwa yajja mu buyinza baga bagenda kukola transition government ne Morgan Shangalai yafa mwaka gwa 2018 1 year ne wanu yaya wera n'okuwera ku obuyinza babukwatanga 20
then ono yafa mu 2018 sirowooza nti omwaka gwawera n'afa ebyamutanze nange sibimanyi ffe tetugenda kukiza Kyagulanyi kolera mu gavumenti yemu ne Besigye nga sisitimu tekyuse ekyo nedda ffe twagala kujjawo Museveni okitegera kulwanyisa Museveni zimu temugenda kutubala kiwaanyi kyammwe baaba tubalaba ne bisaaki tumukola ndowooza mukategeddako Munnayuganda kano Museveni kaali mu kutubala amagye gawambe baletekano Kizza Besigye lwe Besigye akakanya obusungu bwa Bannayuganda bakole transition government then bakole reforms tutandika okwerondera nga Museveni byassa okusiba abantu baffe okutta abantu baffe okubba ettaka lyaffe ebyobugagga byaffe nga buli kimu agenze nakyo kivola baleeta Kyaliibwe ono yali musawo wa Museveni ono bakugamba yali right hand man we nga bakyali nnyo okitegera kati ge mapesa Museveni gali mu kutubala abiri aidha amagye gawambe obuyinza babukwase Besigye noti muhozi babukwase Besigye oba batukube ekigundi mu parliament wali ekyampuuga Mayiga atufuge okitegera Mayiga atufuge muba MP balonde Mayiga oba PPF eyo PFF etufuge byaliko naye Munnayuganda you need to open your eyes all we have are numbers aidha Museveni atukayingiremu akali free and fair tukekube nga ffe tulonda oba tugenda kwekyanga ekyo kyo nkikubuulira tugenda kwekyanga nakwezi onabeera awedde naku 2 non-stop onabeera awedde si ebiri ebyo Mozambique ono naku 2 kwa buli kimu ekyamugaba akikoze kati wano wali mu kudduka respect my people them P2A byo batubala nabagamba these guys are not smart Museveni tali smart bintu byatukola naye ebintu bino byakola abijjawa nakugamba ono akoppa bukopi kati nawulidde aba P2B ngene yabeesi gye babiyita diversion bannange wano revolution weeri kugattana kwawula bino musoke mu bitweke musoke mu concentrate nye kale kwali eni skin oba sanya bino musoke mu bireke okitegeera Museveni ekintu kino kyakola ekyabeesi kyali mu kupanga yakikopyewa kuba bituyambako wetumanya kyakola ne tutegeera effect zaakyo kituyambako okufuna solution ne tutagwa mu katego ke Museveni ekintu kyakola nabagambye kye kyamugabe kyakola abantu be Zimbabwe kubanga Uganda is a commonwealth state eyina okukyuka same way like Kenya same way like Zimbabwe naye kansooke mbayambeko kuona ono namwe bamwita simanyi bitama ng'erinnya lyo wembanga nze ndeese ekintu wano ndeeta source of content yeno wano wembijje okitegeera kubanga munnange abantu tebakyasitula bitabo bingi nnyo kubeera nabyo tulina zi archives websites biri eyo gy'osanga ebintu bino so emba ndeese wano ekintu genda okisomeko teolesa bwa P2B ku videos z'aba P2A so ogenda n'okisomako omala okisomako n'okitegeera eno military drill gye nabadde njogerako oba military exercise egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa February omwaka gwa 2025 wegenda okubeererawo egenda kugwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa February omwaka gwa 2025 egenda kutwala ennaku 11 NATO egenda kuzimba gye era n'ebika by'ebyokulwanyisa bagenda bayigiza byebipya bye baleese so toyolesa butamanya na kulaga nti nno toli wa digital kyenkusaba so exercise eno bagiyita JA25 we bagiyita okitegedde egenda kubeera mu ggwanga lya Kenya ku NATO military base okitegedde ekintu ekyo so Munnayuganda ebintu bino Museveni yabijjeewa njagala mutunuulye wantu wano wentadde kano okalaba Museveni Mugabe ng'amaze okukalakata Zimbabwe emyaka 4 aga Museveni ge yakatukalakata Mugabe ono yalina main challenge we baali bamuyita Morgan Shangalai baali bamuyita yali Kyagulanyi wa Zimbabwe okitegeera ekintu kino naye ekyenjawulo ekyaliwo ku Morgan Shangalai nti ye yali abaddeko prime minister mu government ya Mugabe ekitegeeza foreign policy zino yali azitegeera bulungi nnyo Mugabe Biden bakugamba yali akata abantu emitwalo egi nga kuliko n'abaana b'essomero nga sebannamawulire ng'akoze buli kikolobero Museveni kyakoze ne Mugabe akoze eki akikoze ebyanyiza Morgan Shangalai n'agamba let's go for a revolution era atandika democratic movement yagitandika okitegeera ekintu kino okuyeekera Mugabe naye ng'akimanyi bulungi nti Mugabe yakola ekintu kye bayita fake democracy ng'ayoza mu American foreign policy oba ne UK foreign policy nakugamba ekintu kye tuyita mu common wano ku Uganda ne Zimbabwe we are all commonwealth states zikyuka kye kimu oba ne zikyuka mu ka slightly senga muloba okitegeera
kwa transition boje bagala okategera akantu ako naye interest yani lino lye pesa Mugabe lyanyiga abantu Morgan Shangalai watinkula foreign policies zino kuba yali azimanyi Omumerika atandika okuholdingani Mugabe accountable Mugabe baigeni yalina aba China abali bamukola ki bamuwaga nti wamabive mufe wetuli okitegera ko Omumerika ye kamanyiro Omumerika atandika okusala funding nga musala ku Mugabe ngo China amuwaga ne China yeriwo kubba bya bugaga kyovula kati Museveni bamunyiga ne China tisobola muwa sente ebabubbi okitegera ekintu kino kati Morgan Shangalai wa mutinkulya na mutinkulya Mugabe yalina ka group akatono ke yakozesa okufulutulani Omumerika amujjewa mu Zimbabwe Omumerika we tiyakola naye nga mutinkulya omungeza kuba this is a Commonwealth state nabagamba zinendagano za musayi okitegera za musayi naye Mnangagwa ayita natuka ku magnitude esitula abantu be Zimbabwe kwekalakasa bakubembwa okitegera foreign policy zanyika kati omungeza yechi yakola yagenda na blockinga Zimbabwe oba Mugabe ne blocking okufuna aid Commonwealth states zifuna aid okuva Bungereza okitegera kati Mugabe bamu blockinga ekyaletea economy ya Zimbabwe kola ki okurashinga kati we kurashinga Mugabe yakola akapapula ka milioni 10 nga sente okugula omugati oyina kutwalira ku wilibalo okitegera nga Mugabe nga mugundi Shangalai ali wali amutunulira okitegera wabula Shangalai yaloba ne bamukube pesa okitegera ekintu ekyo ne bamukube pesa era enaku z'omwezi zali 15 yes 15 omwezi gwali gwa November omwaka gwa 2017 okitegera Mugabe ye yayita chaliwe right hand man we bali bayita Emerson Mnangagwa kuba yali akimanyi nti senga Morgan Shangalai yakwata obuyinza agenda kumusiba agenda kusiba ne family ye ne babbiba na agenda basiba kati nga kyalina okukola alina okunoonya ekiwanche wabula wano bakugamba ex second right hand man wa Mugabe bali bayitani Emerson Mnangagwa nga bateesa bulungi nga amuwa obuyinza buno babutwala through a coup d'etat amajege gawamba Zimbabwe we gawamba Zimbabwe bateeka Mugabe under house arrest okitegera bamuteka house arrest for 6 days yes 6 days ngali under house arrest Mugabe kumbe bali mkupangilya biki bidiru byawe bibapula kukwasa Emerson Mnangagwa bwa obuyinza asobola okukakanya obusungu abantu be Zimbabwe bali balina Museveni kyali mu kutubala kati amajewe gawamba obuyinza abwani abwebesije under American foreign policy kwa nagambye mulimu ekintu kibaita civilian rule amaje tegasobola kuwamba ne gafuga osengera kyovula amaje ganage Zimbabwe gawamba ennaku zali mukaaga zokka ne gakwasani Emerson Mnangagwa obuyinza era ekintu kyasooka okukola yateeka immunity ku Robert Mugabe ne family ye nabatekako immunity then ne babbibanne nabatekako immunity butebagenda kwatibwako n'obyobugaga bya bitebigenda kwatibwa okitegera era Emerson Mnangagwa yayambako Mugabe okugenda na buli kimu kye yali yakoze n'ebikolobero yakoze abantu be Zimbabwe mu Uganda tetugenda bikkiriza besije tetugenda kubikkiriza eno move gye muli mu kutubala tetugenda kujikkiriza yo tubalaba kuba bino twabagamba you are not smart ebintu bye mukola bikolemu ate fe we tuli ku research tujja binoonyereza tujja byogera muna Uganda kino kye twetaaga kusituka kyokka kye twetaaga kino nakwezi bili ku street bakubembwa okitegera naku bili watawayo buyinza bakubembwa era ye panic yali mukati esawe kwa buli kimu kimwefuulidde American foreign policy etabuse UK foreign policy etabuse okitegera obuyinza buno wabukwata na bwa Mnangagwa Mugabe yamutekako immunity ne mukazi gwe bali gwaita Grace Mugabe ne babbibane nabatekako immunity Mnangagwa nakalakata Zimbabwe nga wakakkanya obusungu bw'abantu kati esawe eno amazobuka kanya ali ku foreign policy azitereza China bamufubutula ali ku foreign policy za Bungereza azitereza bamuze mu Commonwealth then Zimbabwe efune transition batandika okufuna president omupya kati president ye naye anajja tagenda kwata ku Mugabe kwa already ne family ye kwa Mugabe already yafadda family ye kakati yeriwo mu bugagga ye yagala okitege ekintu kyo ne babbibe Zimbabwe nabo be yagala Morgan Shangalai bakola yagamba agenda kuba gundi Emerson Mnangagwa yajja mu buyinza baga bagenda kola transition government ne Morgan Shangalai yafa mwaka gwa 2018 wanuya ne wanuya yawera n'okuwera ku buyinza babukwatanga 2 mulumu then ono yafa mu 2018 kata abantu emitwalo egi nga kuliko n'abaana b'essomero
nga Sebanna mawulire ng'akoze buli kikolobero Museveni kyakoze ne Mugabe akoze eki akikoze ebyanyiza Morgan Shangalai n'agamba let's go for a revolution. Era atandika democratic movement yagitandika. Okitegeera ekintu kino okuyekera Mugabe naye ng'akimanyi bulungi nti Mugabe yakola ekintu kye bayita fake democracy ng'ayoza mu American foreign policy oba ne UK foreign policy na kugamba ekintu kye tuyita mu common wano ku Uganda ne Zimbabwe we are all Commonwealth states zikyuka kyekimu oba ne zikyukamu ka slightly senga muloba. Okitegeera kwa transition boje baagala okategeera akantu ako naye interest yani lino lye pesa Mugabe lyanyiga abantu. Morgan Shangalai watinkula foreign policies zino kuba yali azimanyi. Omumerika atandika okuholdingani Mugabe accountable. Mugabe baigeni yalina aba China abali bamukola ki bamuwaga nti wamabive mufe wetuli. Okitegeera ko Omumerika ye kamanyiro. Omumerika atandika okusala funding nga musala ku Mugabe. Ng'Omuchina amuwaga ne China yeriwo kubba bya bugaga. Kyovula kati Museveni bamunyiga ne China tesobola muwa sente ebabubbi. Okitegeera ekintu kino. Kati Morgan Shangalai wa mutinkulya na mutinkulya Mugabe yalina ka group akatono ke yakozesa okufulutulani Omumerika amujjewa mu Zimbabwe. Omumerika we tiyakola naye nga mutinkulya omungeza kuba this is a Commonwealth state nabagamba zinendagano za Musaayi. Okitegeera za Musaayi naye munanga gwaita natuka ku magnitude esitula abantu be Zimbabwe kwekalakaasa bakubembwa. Okitegeera foreign policy zanyika kati omungeza yechi yakola yagenda na blockinga Zimbabwe oba Mugabe ne blocking okufuna aid Commonwealth states zifuna aid okuva Bungereza. Okitegeera kati Mugabe bamu blockinga ekyaletea economy ya Zimbabwe kola ki okurashinga. Kati we kurashinga Mugabe yakola akapapula ka milioni 10 nga sente okugula omugati oyina kutwalira ku wilibalo. Okitegeera nga Mugabe nga mugundi Shangalai ali wali amutunuulira. Okitegeera wabula Shangalai yaloba ne bamukube pesa. Okitegeera ekintu ekyo ne bamukube pesa era ennaku z'omwezi zaali 15 yes 15 omwezi gwali gwa November omwaka gwa 2017. Okitegeera Mugabe yayita chaliwe right hand man we bali bayita Emerson Mnangagwa kuba yali akimanyi nti senga Morgan Shangalai yakwata obuyinza agenda kumusiba agenda kusiba ne family ye ne babbiba na agenda basiba kati kachali nokola alina okunoonya ekiwanche wabula wano bakugamba ex second right hand man wa Mugabe bali bayitani Emerson Mnangagwa nga bateesa bulungi nga amuwa obuyinza buno babutwala through ekudita amajege gawamba Zimbabwe we gawamba Zimbabwe bateeka Mugabe under house arrest. Okitegeera bamuteka house arrest for 6 days. Yes 6 days ngali under house arrest Mugabe kumbe bali mkupangilya biki bidiru byawe bibapula kukwasa Emerson Mnangagwa bwa buyinza asobola okukakanya obusungu abantu be Zimbabwe bali balina Museveni kyali mukutubala kati amajewe gawamba obuyinza abwani abwebesije under American foreign policy kwa nagambye mulimu ekintu kibaita civilian rule amajete gasobola kuwamba ne gafuga. Okitegeera kyovula amajega nage Zimbabwe gawamba ennaku zaali mukaaga zokka ne gakwasani Emerson Mnangagwa obuyinza era ekintu kyasooka okukola yateeka immunity ku Robert Mugabe ne family ye nabateekako immunity then ne babbi banne nabateekako immunity butebagenda kukwatibwako n'ebyobugaga byabwe tebigenda kukwatibwa. Okitegeera era Emerson Mnangagwa yayambako Mugabe okugenda na buli kimu kye yali yakoze n'ebikolobero yakoze abantu be Zimbabwe. Mu Uganda tetugenda bikkiriza Besigye tetugenda kubikkiriza eno move gye muli mu kutubala tetugenda kugikkiriza yo tubalaba kuba bino twabagamba you are not smart ebintu bye mukola bikolemu ate ffe we tuli ku research tujja binoonyereza tujja byogera mu Uganda kino kye twetaaga kusituka kyokka kye twetaaga kino nakwezi bili ku street bakubembwa. Okitegeera naku bbiri watawayo buyinza bakubembwa era ye panic yali mukati essaawa eno kwa buli kimu kimwefuulidde American foreign policy etabuse UK foreign policy etabuse. Okitegeera obuyinza buno wabukwata n'abwa Mnangagwa Mugabe yamuteekako immunity ne mukazi gwe bali gwayita Grace Mugabe ne babbi banne n'abateekako immunity Mnangagwa n'akalakata Zimbabwe nga wakakkanya obusungu bw'abantu kati essaawa eno amaze obbukakkanya ali ku foreign policy azitereeza. China bamufubutula ali ku foreign policy za Bungereza azitereeza bamuze mu Commonwealth then Zimbabwe efune transition
batandika okufuna president omupya kati president ye naye anajja tagenda kwata ku Mugabe ko already ne family ye kwa Mugabe already ye afadda family ye kakati yeriwo mu bugagga ye yagala okitege ekintu kyo ne babbi be Zimbabwe nabo be yagala Morgan Shangalai bakola yagamba agenda kuba gundi Emerson Mnangagwa yajja mu buyinza baga bagenda kukola transition government ne Morgan Shangalai yafa mwaka gwa 2018 wanuya ne wanuya yawera n'okuwera ku buyinza babukwatanga 20 then ono yafa mu 2018 siroza nti omwaka gwawera nafa ebyamutanze nange sibimanyi fete tugenda kukiza Kyagulanyi kole ya mu government yemu ne Besigye nga system tekyuse ekyo nedda fetu twagala kujjawo Museveni otegera kulwanyisa Museveni zimu temugenda kutubala kiwanyi kyamwe baba tubalaba ne bisachi tumukola ndoza mukategedako mu Uganda kano Museveni kali mu kutubala amajega wambe balite Kiza Besigye Besigye akakanya obusungu bwa Uganda bakole transition government then bakole reforms tutandika okwerondera nga Museveni byassa okusiba abantu baffe okutta abantu baffe okubba ettaka lyaffe ebyobugagga byaffe nga buli kimu agenze nakyo tuvola baleta Kyaliwe ono yali musawo wa Museveni ono bakugamba yali right hand man we nga bakyali nnyo okigera kati ge mapesa Museveni gali mu kutubala abiri aidha amajega wambe obuyinza babukwase Besigye noti muhozi babukwase Besigye oba batukube ekigundi mu parliament wali ekyampuuga Mayiga atufuge okigera Mayiga atufuge mba MP balonde Mayiga oba PPF eyo PFF tufuge byaliko ne mu Uganda you need to open your eyes all we have are numbers aidha Museveni atukayingiremu akali free and fair tukekube nga fe tulonda oba tugenda kwekyanga ekyo kyo nkikubuulira tugenda kwekyanga nakwezi onabeera awedde naku 2 non stop onabeera awedde si ebiri ebyo Mozambique ono naku 2 kwa buli kimwe ekya Mugabe akikoze kati wano wali mu kudduka